onjala muntagingire omumpe onjala muntagingire omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu mwenna bannayuganda njagala munsaliremu akatunumba kano mukate ku social media njagala katambule. 1 nandibadde ekigwalo kinyo kitandikira gikitandikira n'ekikome gikikoma ne kansooke nkitandikire gyekikomye ndyoke nkimalirize waggulu waakyo mu bufunze nanditandikidde wansi nantandikidde waggulu ku muto gwakyo ne kantandikire ku nkolo yaakyo ndyoke mbawa amawulire gano mulyoke mutegeere ensi kyerimo. Ntandise bwanti Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi manyo oyinza okuba ku video kuno kwoli oba tamanya mangamba bokwebali aba iso SMY polisi SFC wepone bitongole bilala bimuyitandi bikuuma ddembe ng'ate si bikuuma ddembe biri mu tukunja butulujja bannayuganda. Nkimanyi lunye nti video zo ne muzikwata ne muzidownloadinga ne muziteeka ku CD bwe mba temuzikoze ekyo muwandiika buli information gye mba njogera ne muyiteeka ku mpapula mukola file n'ogiweereza mu Endobeso mutono wa Kalekyezi kubanga agiwulira nga muwa report on daily basis. Nkimanyi bulungi nnyo. Mulabira ku screens ennene eza smart bazi bawa mu safe house mu omwoyo najje mu tocha chemba gye mbeera ekyo nkimanyi bulungi mu kikola naye egwesugwe mulimu ogwandeese. Omulimu gwandeese kwe kubategeeza biki ebigenda maaso mu Uganda namwe kennyini ababikola mutegeere abantu bemukozi bemugenda okutulugunya nti abantu baakowakoowa ddala kuba temunakola ki lwakuba temuwulira. Njala tutandika bwente. Eno message njagala egende eri omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu gye mba nsooka nayo. Nfunye amawulire a minute please. Mumpulira owa okay munasonyiwa mu katono. Akawungezi akolwaliro nfunye amawulire gano wammanga nga njagala omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu agawulireko n'amatuuge agatwale agategeeza abantu be bawangala nabo. Olwaliro we mba nezijja ku mukutu guno nfunye olukomo lw'essimu nenfuna amawulire gano wammanga bantegeeza bwe bati nti tegeeza omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu eyawangula akalulu ka mwaka 2021 nti waliwo olukwesese oluteekeddwa State House n'abatamanya ngamba Yosefu mutono wa Kalekyezi okuddamu okukola ebikolwa ebyekko gamba nga okugezaako omupaatikako emisango gy'obutujju era abagimusibeko nti abadde atendeka abayeekera. Era Wetwogerela nti waliwo abantu abateekeddwawo abagenda okuba nti bagenda kuvayo okwesowolayo okulowoozesa ensi nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde adiringa nabo era ng'alina n'ebyokulwanyisa mu maka ge wepo n'ebitundu ebisigadde ebingi banaabayeekera banaakola ekintu kino. Mu information edda gye nfunye baŋŋamba nti state oba gavumenti y'omumpembe yagwa eya former president Yosefu mutono wa Kalekyezi eteekateeka okusimba oba okuddamu okuziika emmundu mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu compound oba mu nnimiro ze badde bamuteekeko emisango emijeetege gy'okuba nti akolagana n'abayeekera. Museveni balowooza nti yo tactic kyakola. Mukulu Yosefu tibahabulwa mutabani wa Kalekyezi njala kugamba ekigambo kino kitwala olwaliro. Obukodyo bwammwe obukadde bwe mbadde mutambulirako ebbanga lyonna okubuzaabuza n'okufuga tubutegedde bulungi nnyo era tumaze obubuulira abantu. Okuggyako ng'obutasoma bwamwe bwe batawaanya nga nti obutasoma bulumu okuse. Tosobola kuddira program ez'emyaka gy'abakadde emyaka gye mutandika ogireta mu baana aba .com era right now. Tusobola okukyusa ensonga zino tubuzibulira ensi n'ensi n'etunda n'eraba tuzuukusizza abantu amaaso. Kati gwe bw'otula mu kitanda kyo ku myaka gye85 ne mukazi wo n'agwa ensimu nga ne ku Lwokusatu yamukuba n'agwa mu State House nga bali mu meeting. Kiki nnyo kye mutafunye mu nsi muno okutandika okwagala okukola ebikolwa ebyekko. Bwe mba mugamba nti mwawangula akalu kiki ate kibeesiba mu bikolwa by'okuwamba abaana. Bwe mugamba nti mwawangula akalu kiki ekibatandika obbaga nti mugenda kudda musimbe emmundu maka ga Kyagulanyi. Kiki ekibaflontingisa abantu bemugenda okusibako emisango nti abantu bano Kyagulanyi abadde akolagana nabo nti babadde bayeekera musobole musibako omusango gwa treason musibe. Njagala ensi etandika okwetegereza. Waliwo information eyafuluma ne mbagamba tusooke tugirindemu nze sigenda gyogerera. Information eyali etya. Waliwo information yafuluma ng'egamba nti Sam Kuteesa Kahamba omusajja omulundi eyajja Mawogola n'afuna nti nannyini Mawogola
yakwata obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ez'ensimbi ez'Omumerika eziyitibwa obukadde 7 bwa $. Ne batuula mu nkiiko ez'ekimpukumpuku n'abakulembeze abava mu mawanga ga Bulaaya ne babawo omudidi gw'ensimbi okuba nti bakyusa emmundu okugizza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira ne bagamba nti information yefulumi n'essigenda gissaako ssira okutuuka ng'amaze okuprovinga nti kituufu. Tubadde ennaku ezo tubadde tuli mu struggle eno nga tugezaako nnyo okufunza Museveni ono mbuli ngeri neesoboka. Twadde tuli awo abantu bebamu bamagulu meeru ng'ate beekyusiza mu kiti ng'embazzi batandise okukyusa ebigambo byabwe. Oluvannyuma nze nga nzize mbagobera nga mmanyi kye bagenda okukola. Ekituufu kiri nti bamagulu meeru naddala bano ab'emu ggwanga eryo ge tuyitagana amawanga aga wano waggulu mu Europe bakyusiza olulimi bwa n'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti ffe nga ffe bannansi ffe tulina obuyinza era ffe tulina okusalawo future yaffe. Bwe tuba nga tusazeewo nti twagala change by all means mwezi gumu oguva kati change tujja gifuna. Ebigambo byogerwa bamagulu meeru kati essaawa zino abamaze okufuna omudirimbe gw'ensimbi n'okubasuubiza ebyobugagga n'amafuta mu Uganda olw'okuba nti oli tannakyafirwa kyagala kubeerawo ne mukwata musiba. Ekyo tekibayugula ttama. Njagala munkolere ekigambo kiri bwe kiti. Njagala mukwate obanga bannaffe bakola ku kitebe kya Uganda mu Bungereza ne mukwata ebifaananyi by'abantu bonna battiddwa ne video mugende ku kitebe ekikulu eky'amawanga aga abasajja bagulu meeru mutandike okwekalakaasizaawo mubalage obutali bwenkanya olw'okuba nti bakkiriziganyizza ebintu bateeza okukkirizigana n'omumpembeeso olw'okuba nti bo kye bafa kufuna bya bugagga so kifa ku bulamu bw'abantu. Mutandika okugenda ku kitebe kyekikulu ekya European Union mutandika okwebeekalakaasiza mubalage nti temuli babativu n'olulimi olutandise okukyuka. Ekyo sigenda kirwako kujjako bagamba nti mutandika kikola with immediate effect mubategeeze. Ekyo ndo nga nkivuddeko omumpembe Yosef Wasira mutano wakali n'enkya ngenda kuddira until you drop this mission of framing Robert Kyagulanyi Ssentamu that he's dealing with the rebels in Uganda, whereby you are planning to plant guns in Robert Kyagulanyi's plantation and compound so that you can frame him as a terrorist, so that you can charge him with a treason case. Because you've got some whites or some European countries which have agreed with you that they are going to give you a lifeline in another term of the presidential. This is wrong. You can't. Because it's we Ugandans who decide our fate, not your hypocrite system and your friends whom you braved already, because we know that we Ugandans, we are the one to decide our future, not you, because you too are foreigner in Uganda. You understand what I'm saying? So I continue to say that this mission of flaming again Robert Kyagulanyi Ssentamu by planting guns and weapons, including those coached agents of yours who already been coached to witness in the courts of law that they have been working together with Robert Kyagulanyi Ssentamu to unsettle you in Uganda. That is a wrong move and drop it with immediate effect. Even tomorrow I'll come back. Even your son himself, the so-called Gibule, and the former MP of Mukono, of the certain constituency where son has been contesting, Chibule is doing the same. Right now as we speak, Chibule is recruiting rebels, and this week, he was given almost 300 guns. And the person who gave him those guns is your former partner, that is Kare Karechi's Kaihura. In this process, too, your son Chibule is training rebels in Mukono district, even to blackmail Noop, that Noop supporters, they are practicing unacceptable activities of rebel activities in Uganda, in Igoma forest. We know that. So you think that we are so stupid that you are still using the old tactics of flaming people so that you can flame them with the treasonous case, you put them in a jail until for you think that it's enough time for you to leave Uganda and you vacate. That's wrong information. Please drop it. Avudde osigenda kulwawo. Ekirala, bannayuganda tubadde tubasaba tukole ekintu kimu. Nabagamba endowooza entuufu omuntu bw'omutegeera nti ono y'ono takulumyanga mutwe. Nabagamba nti tutegedde abantu bonna bali mu opposition bonna bakozi ba Museveni ne tukitegeera. Kiki ekikuleetera okutandika okusharinga posti z'omukyalo Museegu gwe mumanyi nabagamba nti ali ku mission mu state bamusasula omusaala bamukoochinga kuvadda n'agenda bw'agenze kwasayira mu gatali kwasayira mwali ku mulimu gasula mu apartment za government ezabana zibagula ngera asasulwa. Mukole ekintu kyekimbo kiti. One, mu reporting account ye kyekisooka. Ekyokubiri, don't share, don't comment. Mu igino walingere bwana abayogeri kubanga si yasoose. Oyo si yasoose muveeko. Asigale n'obuseegu bwe kubanga tumanyi bamukozesa ate na kyagenda kukola Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please mbasaba n'obuwombeefu. Ignore that woman.
Ignore that woman. Mumuveeka akole kasasiro we yenna mumuveeko ignoring mukole ebintu byammwe. Don't share, don't comment, mumuleka posting ebyayagala. Obudde bugenda kujjanga yalina okwetondera bannayuganda, which is too late. Kubanga ne university Jakremega gyali asomesaamu yagwadde neta kabaali tunda, the university Maketa kya university. So ngenda basaba. Bonna abantu abali mu category yoyo mukyala n'abala mube ignoring tembatu. Don't share the information, leave it there. Mu ignoring, don't comment, temukola kimwa mutegedde mukozi wa state sympathy that temukirwako. Ekyo nkivuddeko. Still mu kigulalogi Museveni yasasu kati tuzeemu nkola eringa tubadde tukyali mu campaign kati balese enkola empya bakutte ensimu empya n'enkadde ne basasula ba TV journalists ba political analysts radio stations ba public figures bonna bagenda kugenda against Robert Kyagulanyi Ssentamu nga boogera buli kigambo kyonna ekisaana okwogerwako but ffe tulina okukola ekigambo kye kimu kiriwo ekiti tutunuulira abantu bano endowooza yaabwe entegeera yaabwe na biki biboogera kubanga tukimanyi lunye nti mu Uganda tembadde opposition kye kisooka ekyokubiri njagala mukimanye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja n'ebimbadde temusuubira nti bigenda kuvaayo. One, agenda kwambula abantu amasaati agakube ku mmeeza be mwali mulowooza nti bategeera. Agenda kujjayo bubbi abakube ku mmeeza mwali mulowooza nti obubbi tebuliiwo. Agenda kujja mwali mulowooza nti bategeera ebyobufuzi nga tebabimanyi. Abo bangi nnyo. Programs ebyobufuzi zonna Museveni yazisasudde. Era buli muntu gwomanyi oba opposition oba wa NRM agenda Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo mukimanye mubeerawo nga muli awoya ekyo mukitegeere bulungi. Ekyo mba mukitegedde ne bannabyabufuzi okuli omwami ono Yokaana Mirundi eyita Tamale Mirundi yavuddeyo n'akola akatambula ku social media era yazeemu n'akola ebintu eby'ekisiru nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa Yosef Tabasira mutano wa Kalekyeze yamuwadde emmotoka. N'abagambye ekigambo kimu. Ekigambo ekiyitibwa eky'emmotoka mukyesonyiwe. Mugiveeko. Emmotoka mugireke kagigula era kagisasula yamanyi. Ffe tukale kukola kigambo kimu kuwa information kugamba nti ffe kyetumanyi twagala Victoria yaffe eky'emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kukimaliza kubanga URA ye kennyini URA yakiri yalinga emmotoka eno era n'ejiwa number plate n'efuluma. Njala kubabuuza mukulu Tamale Mirundi Yokaana omusajja omukulu naye nga amagezi gagenda gakendera buli lwokula njala kubuza ekibuuzo kimu. Mukulu ebbanga ly'omaze ebyobufuzi eby'okubuzaabuza ofuge ofunyemu ki? Obadde ng'ojja okyusa abantu obwongo enkyo bagamba eno eru nobaga nti eyo zedi enkyo baga nti eno baga nti eno y ebyo naffe ntubitegeera tugamba n'abantu kino tetugenda kikola tugenda gera ku kino ensi n'ekitegeera kati olwaleero bw'ova n'oga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti yamuwadde emmotoka. Njala kubuuza mukulu bantu bameka balina bulletproof cars mu Uganda wa armored cars mu Uganda bantu bameka? Kikisooka emmotoka gyavuga number plate yavudde ku planet ndala nejja negwa ku mmotoka oba emmotoka yavudde embire negwa. Kitegeeza emmotoka yayita mu process okusasulibwa emisolo n'eyingira. Kati bano aba URA abakozesebwa okusiriwala mu emmotoka tugenda kuddamu tugikolera evaluation. Njala kubula ekigambo kimu. The moment ogula ekintu mu dduuka ne kifuluma essawa ekiba kigudde value. Kati gobanga nti emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu eyayingira ng'esasudde emisolo n'efuna number plate mugenda kudda mu girivaluing amaze ogenda ku mmotoka etamu egenze mu katale etambudde oba otegeeza ki? So the problem is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. The problem is not about the Uganda Revenue Authority. The problem is about Yosef Tabasula, the son of Kalekyeze, who had a plan of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu because amanyi nti emmotoka zaadde atambulamu zonna zibadde so fragile nti basobola okukozesa essasi buno omuntu bwa Alexander Kalisikolovu bamukuba essasi n'afa. Kati olw'okuba nti yafunye armored vehicle omutasobola kuyita sas omutasobola kuyita grenade omutasobola kuyita kizuka kati yensonga balina akasajja ku mutima nti bw'atuulamu abeera more than safe than emmotoka eri gy'abaddemu. The problem is not about nti emmotoka yagiyingizza oba teyasasudde musolo oba yasasudde omusolo. The problem is Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde soft target ng'ali mu mmotoka zino eza bulijjo. Kati bwe yafunye emmotoka eri armored kitegeeza kati afuuse hard target. If I mention the word hard target, that means when Robert Kyagulanyi Ssentamu is seated in that vehicle, is more safer than ever before. So, kiba kitegeeza nti target yaabwe kati nzibu nnyo kukola ki okugyawo. That's the problem. The problem is not about the taxes. The problem is not about when motoka yagisasula bati yagisasula. The problem is target eyabadde soft kati eri hard. That's all. It's now a hard target.
Chichicho kakati bavudde ku kyemotoka kale bayingiza okutandika kukwagala protinga mundu mu maka ga Kyagulanya Oteko era mu Basasi de batadde coaching abo Kyagulanya Isere mogera mu fulemi gamala biseera so ekyo kivuddeko Mirundi no gamba Robert Kyagulanya Isere mukozi wa CIA. Let me ask one question, Mr. Tambale Mirundi. You have been in politics almost for 40 years. Of all people in Uganda, how dare you say that Robert Kyagulanya Isere is working for CIA? You are older than Robert Kyagulanya Isere, and you think you are so intelligent, Robert Kyagulanya Isere. Why is it that you were left out to be a CIA agent? And they appoint Robert Kyagulanya Isere, you allege that he is a CIA agent. You are older than Robert Kyagulanya Isere, you know Uganda more than Robert Kyagulanya Isere, you know politics more than Robert Kyagulanya Isere. Why is it that the person you allege to be a CIA agent is younger than you, who think that you are more clever than him? Don't you think that you need to ask your head before you utter any nonsense? You should ask your head before you come in the public and you utter your nonsense. Ekisooka oli mukulu nnyo ku myaka gyo, ekyokusatu oludde mu Uganda, ekyokunomanya ebyobufuzi, ekyokutaano ogamba oli mugezi nnyo, otambudde amanga gonna ogamazeeko. Lwaki gwe bw'oganda Robert Kyagulanya Isere mukozi wa CIA? Lwaki balekawo gwe ne bawa Robert Kyagulanya Isere mu bwogati wa CIA? Ffe kye tumanyi Robert Kyagulanya Isere munda Uganda eyajja okwesimbawo nga tukimanyi nti buli muntu avayo okwesimba ku mukulembeze gwe mugati mukulembeze wa Museveni afuuka kiki? Afuuka kizibu. Kati wanga Robert Kyagulanya Isere byafuuka ekizibu, mujja natuuka okugamba nti mutabani wa sitaani kuba mujja kyogera. Mujja natuuka okugamba Robert Kyagulanya Isere mu ekiri agenda mugunda yogera ne Katonda. Bino byonna tubirindidde kubanga the more the monkey climbs the tree, the more it exposes itself. Museveni gyakomye okufuna panic, gyakomye okweyambula. Ensi emulaba kati ali naked. Tamale Mirundi ne group wa munna mu exposing your weakness, your weak side, whereby you are attacking just a single man in Uganda. We are almost 45 Ugandans. Why is it that everybody is concentrating on Robert Kyagulanya Isere? Why? We have so many politicians in Uganda, but as we speak right now, everyone has been greedy. Everyone has been looking for money. Robert Kyagulanya Isere is just there as a normal Ugandan who wish to lead Ugandan into prosperity. But for you, you have been gaining in divide and rule system as Museveni used to do up to now. That's the system you enjoy. But the clean system is hated. That's why everyone is hating Robert Kyagulanya Isere. Awo tetugenda kulwawo. Ngenze maaso. N'ogamba nti nupu kibiina kya Museveni, nze mmanyi nti mu mateeka, the moment ekibiina kiyitibwa nti National Unity Platform, that is a separate entity. Robert Kyagulanya Isere doesn't own NRA, National Resistance Movement. Stop fooling people. This is National Unity Platform. It's a separate entity and an independent political party. So if you can come out and tell the world that NUP is owned by Museveni and they check the signatories or the leaders of that party, if we find there any NRM member on that committee or any signatory on a NUP who is an NRM agent or candidate, then you should come in the public and announce that. But if NUP is full of Nupians, that means NUP is a separate entity, an independent party. Stop fooling Ugandans. Museveni owns NRM, that is National Movement Party or National Resistance Movement. Simply as that. Stop fooling Ugandans. Aono mvuddewo kati ngenze ku video entuufu ekigulalugi kiwedde. Ndowooza muwulidde bulungi ekigulalugi kiwedde. Ngenze ku programu eyandeese. All right. Ntandise bwenti. Nga bagamba nti ebyabuganda tebiggwa malojja. Ate nga bwenze bagamba nti Obuganda lwazi alwekonako yagwa. Abantu bangi bagezezzaako nnyo okusanya obwakabaka bwa Buganda ne Buganda yennyini ne balemwa. Na luno bwerutyo bwenjagala okutegeeza omumpembe Kaloli wasanya Charles Peter Mayiga nti munnange nno omuntu gw'ozannyirako munene nnyo okusinga. Myaka gy'olina Buganda si gy'erina. Buganda erina emyaka mingi nnyo. Wabaddewo bakatikkira ab'enjawulo naye tekubali n'omu alina buzibu nga gwe bw'olina olw'ensonga nti gwe wasalawo okola ebintu bino nga ggoloza abantu tebategeera.
ovudde mabega nnyo nga bajja bakutendeka okufuka mbega era n'okubega Obuganda obusaanyaawo nga kye kigendera kyammwe so si kuba nti mutwala Buganda mu maaso. Nzize nkola programu ez'enjawulo era ng'abantu baziraba. Naye nze nga bwe mbagamba nti mbeera mu maaso gaabo bonna ate oluvannyuma ne bansanga nga neewombeese bulungi ndi mukati neeyonyola kasoda kange oluvannyuma lw'okwogera ebintu bino ebbanga eriwerako. Abantu abasinga obungi mujja kutegeera ensonga ze mbadde njogera zino ng'obudde bubakeddeko. Kuba baga nti webbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Nze nno siriwo okuwakanya muntu, siriwo okuvvoola muntu, siriwo wadde okuzuukusa omuntu yenna eyeebasse. Njala kwogera n'abo abantu abazuukuse era abazuukufa bali mu kutunula. Nti bwe luli kyolwo nga Obuganda busaanyeewo ate kyessaagala nze ndiba njogerwako nti ng'omuntu eyavaayo n'ayogera ku nsonga zino era n'enzinyonnyola abantu abaali beebase. Bwe balizuukka nga ne batunda, bwe balizuukka nga ne bateeka ebijja bye baweddewo baligamba nti omusajja ayogera naye nga nze bwe nkyogera lunye nti Obuganda bwawambibwa era buli matigga wetwogerera essaawa zino ngenda bannyonnyola mugenda kutya ngenze mu maaso. Ebagako navayo ne mbagamba nti nkyanoonyereza ku ttaka lye tuyita eryabataka. Ettaka ly'abataka lino abamanyi obulungi ku lubiri emmengo olwa Kabaka Mwanga oba olwa Kabaka Muteesa. Bw'oba okimbakimba ng'odda mu Kisenyi waliwo essomero lye bayita Eagles Nest oba ekisu kya Kamunye. Ekisu kya Kamunye kino emmanju waakyo waliyo ettaka liwezaako ekaazi ezisukka mu 6. Ettaka lino ly'abataka aba Buganda era abataka bano be basala ensonga enkulu esinga obungi mu Buganda. Ettaka lino bavaawo ne bagamba nti lyakuwako ebibaati n'embalaga ne vidiyo n'ebifaananyi nga Mayiga ettaka lino yalitunda. Naye n'ensindika drone zange zinoonyereze ettaka lino lyatundibwa litya. Ettaka lino ali yaligula. Ettaka lino balitunda obwesedde bumeka. Ettaka lino kiki ekituufu ekyalivaako digula. Ne mbagamba nja kujja ne bwino olwaliro ntuuse. Njala muntagingire omumpembe wa Ssanya Kaloli Mayiga mubuulire ebintu bino wammanga abitegeere nti ettaka lino yatunda lya bwerere ate lirina okuddizibwayo lw'ensonga nti amala biseera bya mbulago. Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga nga bali wamu n'omumpembe Kiwalabe Malewe po n'abantu abanene mu Buganda wabula kyensobola bagamba olwaliro kansoke mpumuzeemu awo bagambe ekigambo kino. Kye tuyita Obwakabaka bwa Buganda olwaliro kyandibanga mukiraba mu bufaananyi ne mu ntambi naye nga mu bukolwa tekiriiwo. Olw'ensonga information gye nnyongera okusima okuyingira munda teri muntu mulamu ategeera ali Mmengo. Ngalabi gye nnyenya okusinziira ku ngeri gye nnyingiddemu wansi kizibu nnyo okusanga omuntu ategeera ng'ali kwala ali Mmengo. Bantu bonna bafu. Awo kansimbule buta. Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga ng'akolagana ekitongole kya Buganda Land Board wepo n'omumpembe Kiwalabe Male. Baabiteekamu engatto ne batandika okulambula ettaka eryo nga bwe liri. Bamala oddirambula ne bafuna kye tuyita omululu ogw'okwagala ottunda ettaka eryo. Ettaka lino baaliguza omumpembe A minute, please. Muninde bakatono. Okay. Ngenze maaso. Mpemo dakika emu. Ettaka eryo ery'abataka baalituguza omumpembe Sebalamu. Era Sebalamu yavunaanyizibwa ku ttaka eryo olw'okuba nti bano baali muguza. Ettaka lino erisangibwa emabega wa Eagles Nest oba ku ssomero eriyitibwa Eagles Nest mu Luzungu oba emabega w'ekisunku kya Kamunye ng'okimbakimba odda mu Kisenyi mu mbiriizi z'olubiri oluguudo olukira mu Kisenyi wansi ne ku luguudo olukira wansi ku Musajja Alombo emabega wali ettaka eryo. Ettaka eryatundibwa omumpembe Charles Peter Mayiga lyatundibwa obuwumbi bw'ensimbi busatu. Obuwumbi bw'ensimbi busatu lutira 3 billion Ugandan shillings sente ezo tezibatunda ettaka lino. Mayiga nga mumanyi nti mukozi wa state ngenda babulira no wansi mugenda kaaba. Mayiga ettaka lino aliguza omumpembe John Bosco yaliguza Sebalamu obuwumbi busatu obw'ensimbi za Uganda. Ettaka lino battaka lino bamala odditunda nayisa omulanga ogutakungula ku social media ne bagamba nti twagala kumanya ani yatunze ettaka lino era ani yavuddeko olukusikusi olutunda ettaka lino. Kumbe olukulwali wakati wa Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male ne Buganda Land Board okutunda ettaka lino era libalitunda. Naye information gyenfuna engamba bweti nti omumpembe ono Mayiga bw'amala otunda ettaka lino ayina ensimbi ze yakwata oba yajjako ensimbi eziwera obukadde 500
n'abukwata n'abuteeka mu bbaasa mbu abutwalire mukama we. Ssaabasajja Kabaka amugambye nti munnange ssente zino zivudde mu ttaka liri eryatundiddwa naye naffe twesanze nga zino ze simbi ezikola ki eziriwo. Ssaabasajja Kabaka olwawulira amawulire gano enviri zamuva ku mutwe era n'akyankala nnyo n'agamba Mayiga nti munnange nno ebintu bino byokola sirowooza nti binampoomera n'okuwoomera Obuganda. Nze nganze omuntu situndda ttaka era ndowooza ettaka eryo kutunzizza wandibanga okibuulira Obuganda kubanga sinnakugamba okutunda ttaka n'ettaka lyoyogerako ndimanyi nti lyabataka ate litatundibwa. Nkusabozeeyo ensimbi ezo ng'obudde bukyali kubanga nze situndda ttaka lya Buganda nkuuma bintu bya Buganda. Mayiga ensimbi zino yazitwala n'eyaliko minisita by'obulamu mu Bwakabaka bwa Buganda era ensimbi zino Ssaabasajja Kabaka n'azimugobya mu kuswala okungi. Mayiga ndoza yakirabanga amuyisizaamu amaaso naye nga ate ekituufu kiri nti Ssaabasajja mukuuma oba mukuumi wa bintu byonna ebya Buganda byamulekera bajjajjaabe. So ono Mumpembe bwe yatunda ettaka obuwumbi 3 n'ajjako obukadde 5 bw'ensimbi bw'azitwalira Ssaabasajja Kabaka n'amugamba munnange nze sinnamanya ku ntunda ya ttaka lya ate situndda ttaka lya Buganda ndiwo okuuma ttaka lya Buganda. Ensimbi zino zambogobwako obukadde 15 byayatwadde Ssaabasajja Kabaka n'abomugobya era ensimbi ezo ne zikola ki Mayiga yamanyi yazitwala. Naye era stiru ettaka lino lyasigazaako ebibaati olw'ensonga tukimanyirunye nti ettaka lino lyonna litundibwa mu Bwakabaka bwa Buganda liriko ebintu byengendo babulira no wansi mujja kutya. Abantu abagula ettaka lino bajja nti amanya ga Kiganda naye ng'emabega waayo weekwesa ebisiikirize ey'abasajja Abanyarwanda abali mu gavumenti y'Omumpembe Yosef Mutano wakalekezi ng'oluvannyuma bamala okugula ettaka lino ne bejjayo ng'obudde bugenze ng'olwo mumaze okutegeera nti Obuganda babutunze ettaka baliguzizza Abampembe abatali Baganda. Ngenze maaso awo nsimbye wakati kasooka enzireko wano waggulu. Bwe twali tunaatera okugenda mu kulonda kuno okwasakasama okuweddewo ng'ennaku z'omwezi 12 ng'ebula ennaku 2 zokka mpawe kaaga mu mwezi ogwa January tugende mu kalulu Omumpembe Charles Peter Mayiga yeesogga State House Entebbe wepo n'Abampembe abala yagenda mu mmotoka ya kika kya SAF wali mmotoka za SAF ezisangibwa mu Bwakabaka bwa Buganda ezikola emirimu gya Bwakabaka ziyagenderamu. Era bwagenda yagenda n'Omumpembe oyo asoma amawulire ku CBS FM asoma amawulire ku BBS Telefina kubayita Busuulwa ne bagenda mu State House Entebbe ne bakiriziganya emiwendo gy'ensimbi gye bagenda obba okutandika okudivertinga media okuba teyogera ku bintu bya Buganda ng'eyogera ku bintu bya NRM wepo n'okusaasaanya ensimbi ku mikutu egy'enjawulo okuba nti emikutu tegyogera ku mwana wa Buganda oba omwana wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nteekateeka ye ey'okuba nti anoonya akalulu. Mukano ensimbi zino ze balobinga baze bafunayo bwali obukadde 15. Obukadde bule 15 bwe bamala obulobinga tebazi bawera mu cash. Basindika Omumpembe ono gwe bayita Busuulwa n'agenda enakasero wali ku Okero House gyajja obukadde bule 15 n'abusayininga. Omumpembe ono bamugamba asasanye sente zino azituuse gye zirina okutuuka mu ngeri yonna esoboka okulaba nti baziyiza information yonna okuva mu mwana wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga afuna amawulire oba abantu okutegeeza message eyo. Mu bantu abafuna ensimbi zino ku orders z'Omumpembe Katikkiro Charles Peter Mayiga kwaliko eyita Central Broadcasting Service oba gye tuyita CBS gye muyita ey'Obuganda yafuna obukadde 30. Mayiga ye kennyini nga wasanya yafunako obukadde 6. Senkulu wa BBS Telefina omukulu gwe bayita Sembajjo Patrick yafunako obukadde 10 ye ng'omuntu n'abala abafuna ensimbi zino okuzisaasanya okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali wakabe bwonna bwayita ku radio zombi radio ne TV ze Twitter za Buganda kumbe radio zino za bajampi naye ng'omukolo gwonna gwakolebwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'olugoberera 22 oluvannyuma lw'Omumpembe ono okwesoga State House kuba kati twakizuula nti n'emmotoka takyazigenderamu agenda mu mmotoka enekusifu okutuuka mu maaso ga mukama we Omumpembe Yosef Tabasirwa mutabani wa Kalekyezi. Awo no sigenda kulooka sitamutegedde ensimbi ezaayita okuba nti ebintu byonna tebikoleddwa zaayita mu makubo ago. Ngenze mu maaso wano we njagala okubabuuza mwali mukitegeddeko ekyapa mu ngalo ekyali kyajja kitya era lwaki ekyapa mu ngalo kino kyavaawo mangu era buvuna buddoki obwali mu kyapa mu ngalo era bukodyo ki obwali mu kimu ekyapa mu ngalo. Nzize ntumbudde bwe nti naye nga sinnatumbula bwe nti njagala bagamba information eno. Ettaka lyonna eriri mu Buganda ebitundu 7.5 ku buli 100 lyatwalibwa dda Abampembe abali mu State House Abanyarwanda. Mujjukira Omumpembe Wasanya Kaloli Mayiga bwe yaweebwa ebyapa bya Buganda byonna ebyaddizibwayo byonna twagala kubuuza ebyapa bino byonna byaddayo byalina okubeera nedda baabisigaza ne bakozesa kyapa mu ngalo okutandika okutracinga amataka gonna ge baafuna okutandika okugatunda. Kyajja bwe kiti
Wasanya Kaloli Mayiga okuteekawo ekyapa mu ngalo yali nteekateeka namutaayika ey'okunoonyezaamu n'okumanya ettaka lyonna eriri mu Buganda eririko ebyapa bya bwannannyini ebyapa ebiriko liizi n'ettaka eryali libwakabaka nga terimanyikiddwa we lisangibwa. Omwami ono ye kye yakola bw'amala otuusa ebyapa bino byonna yabisirikira n'atandika okuba nti banoondamu ettaka lye bagenda ottunda lye bagenda ottwala n'okweddiza. Mu nteekateeka y'emu ettaka lino lyatandika okusaveyingibwa oba okunoonyezebwa yonna gye liri era ettaka erisinga obungi lyabbibwa. Najja ne mbagamba nti kyapa mu ngalo eno abantu bano baazula abantu abasinga obungi nga balina amataka manene nga gali ku ttaka lya Buganda ne batandika obbakola obungodiira oba obukodyo okuba nti babajjako ettaka lino. Omuntu yenna ataasobola kwegula ku kyapa mu ngalo baakukolanga bwe bati. Baakugambanga nti bw'oba olina acres 10 oba acres 10 tugenda kuggyirako acres 3 tuzikuweko ekyapa eka 7 zidde mu Buganda Land Board. Bakkiriza abatakkiriza bo babakola bwe bati. Omuntu yenna atakkirizanga kwegula oba nga talina nsimbi zigula bo kennyini baakwatanga ensimbi ezaabwe enkalu okuva mu ndyanga ne bagula ettaka lino n'ettaka baaligulanga tebaalisanga oba tebaalizanga mu Buganda Land Board. Ettaka bo balifulanga lyabwe. Mumpulira bulungi. Ettaka eryasooka abantu abeegula nti bagula kyapa mu ngalo abasinga obungi tebasobola kutwala buvunaanyizibwa kumalayo ettaka lyabwe eddigula lyonna nga bwe lyaliko. Babaga nti bw'oba na acres 10 okuddawo tugenda kukuwako bwezi tesigadde tukuwa ekyapa ate nga kyaliizi kya myaka 49 ku 99. Abasinga obungi omutendera ogwo tebaagusukka abaasasulako baasasula abataasasula bo ne babasalira ku ttaka lyabwe lisinga obungi ne balitwala. Terina we lirabibwa wonna nti ettaka lino lyadda mu Buganda Land Board era lyayongerwa mu kiiko lwa Buganda oba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo yategeezebwa ku ttaka lino nti lyazziddwa okuva ku ttaka erisaliddwa ku bantu okufuna ekyapa tebalyanjulangako. Kati abaalemererwanga okuba tebaayinangawo buuma bugula ttaka lino n'okwegula Mayiga Kiwalebe Male n'abantu abala baakwatanga ensimbi ezaabwe zibajjanga mu state oba ne wajja batundanga amataka ne bagula amataka gano ne bagazza mu mannya gaabwe naye nga amataka gano bamala okugagula bagazza mu mannya gaabwe ogezza mu mannya gaabwe ne bagasigaza nga gaabwe. Era bano abasajja mu mudigido ogwa kyapa mu ngalo bano abasajja babbye ettaka lya Buganda okumala oddimala ku Planet Buganda lyonna okwagala odditwala. Kyatandika kitya? Wetwogerera essaawa zino abantu bonna abaafuna ettaka nga bamaze oddyegula myaka 49 bwe ginaggwako mulimbuulire mulaga ekyo nga nkimaze. Ettaka lyonna Mayiga Kiwalebe Male n'abalala libaatwala lyonna erisinga obungi abantu bonna abaafuna liizi emyaka 49 be baasobola okugulako ettaka ne bataagulako ttaka. Njagala bagamba ekigambo kino. Wetwogerera omuntu yenna eyalemererwa okwegula okufuna kyapa mu ngalo naye nga Mayiga Kiwalebe Male ne Buganda Land Board baakugula ettaka lino lyafuuka lyabwe bwoya. Era wetwogera abantu bano tageti zaabwe okunoonya ettaka okusinga obungi balinoonyaga mu Kampala Wakiso Mukono we baateeka ennyo ebirowoozo byabwe okutwala ettaka lino. Era bwetwogerera essaawa zino mu bitundu bino wammanga abasajja bano balinayo miles and miles of land ze baagula ku ssente oluvannyuma lw'okufera abantu mu kyapa mu ngalo. Mumpulira bulungi okuva bamala okukola ki? Okuva bamala okukola ekyapa mu ngalo. Bino byonna baabikola naye nga beekwese emabega w'ekintu nti bo kennyini beefuula balandlord mu Buganda nga bakozesa ensimbi ez'obwajjajjaffe nga ziva mu ttaka lyennyini lye baawottanya ku bantu. Ettaka lino lisangibwa mu Wakiso, Kampala ne Mukono ibaasinga okukola ebintu bino. Abantu bano wammanga ababadde mu Buganda bebamu ku bantu abasinze kati okubba ettaka mu Buganda ate nga balinanga eryabwe. Ettaka lino lye bamaze okubba basobola okuwaako liizi ya myaka 49 n'eriizi bweggwako ettaka lino ligenda baddiranga bo bafuuke nti bannannyini ettaka lino nga terikyalina kwa Buganda. Ng'emujjukira saga oba embeera zonna ezaaliwo mu bantu abalina amataka mu Kampala okuli n'eri abana abasajja abeeyita ba Kulubya family ya Kulubya engeri baafunamu ettaka kikakodyo kekamu mumpembe Wasanya Kaloli Mayiga ne banne baakulamu okufuna amataka gano. Mu kino ntegeeza ki? Mu muteekoteeko gwonna ogwo ogw'okuba nti bataddewo kyapa mu ngalo abantu bano wammanga balina ettaka lino n'abalala bengenda okunoonyerezaako mbategeeze kati mbikira Obuganda. Wetwogerera essaawa zino omumpembe Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga mu mudigido guno gwonna ogwa kyapa mu ngalo omumpembe ono alina square miles 50 mu Wakiso mu kitundu kye bayita Kayunga. Nkiddamu mu mudigido ogw'ekyapa mu ngalo abalemu okusasula beyagula
nenga abaguze mu bulumi obw'ekitalo ng'ate baganda bajja ku ttaka. Omumpembe Wasanya Mayiga aina square miles 50 mu kitundu kye bayita Kayunga Wakiso zizze ku bubwe nenga ttaka lya Buganda lye baatwala ne balyezza. Tugenze ku mukulu gwe bayita Eddie Kagwa Ndagala. Ono naye mukungu wa Kabaka oba ali mu Buganda Land Board oba kati akola mu kimuli muki. Mu information gye nfunyira gye ndabyeko n'agange endaga nti omukulu ono aina square miles 15 ez'ettaka mu bitundu eby'emukono n'ebitundu ebirala n'abaofisha abalala mu Buganda abalina ettaka lye baatwala. Kino no kituzaawa kituzza nti abakungu abamu bwe baatuuka mu Buganda olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yabawa obuyinza baatandika kutunya Baganda bennyini nga bakozesa gavumenti y'omumpembe Yosero Tasula mutano wa Kalekezi. Ekisinga okumalako enviiri ku bantu bano nti ettaka lino lyonna litundiddwa naye terituundiddwa lituguziddwa Baganda. Ettaka liguziddwa gavumenti y'omumpembe Yosero Tasula mutano wa Kalekezi nga kigamba ebyapa bino okuddizibwa bwa Kabaka balinga abagamba Mayiga n'akakiiko ka Buganda Land Board nti ettaka lino tulibawadde mugende mulinoonyerezeeko bwe mmala temudde mulituguze mu butongole bw'ekito bwe kyali era kyakolebwa officially. Ensonga lwaki n'ekyapa mu ngalo kyavaawo bano lwamala okudiscovering ettaka lye batunze erisigadde lino ne balizanga abantu. Kati oba oli eyo ng'olowooza mbu simanyi kiki nze ebyange mbyogera n'ebiteeka wano ebisigadde bijja kwekola mu maaso oba ndibawo basiriiwo muligawo zino video tezigenda kuvaayo. Ekizinteesa ku mutimbagano buli muntu ajja alabe ajja kubanga awulira ebintu bino byonna ajja biranga bwe biri ng'obudde bugenze. Ngenze mu maaso ekyo ky'ettaka bamala kibategeeza ne mukitegeera. Omwami ono ekyamuleeta mu Buganda kwali kumenyawo Buganda n'amaanyi gaayo gerina kuba Museveni yamuzimba okuva yava e Makerere ku University bamuteeka mu Buganda n'atandika okukola emirimu egy'enjawulo n'afuuka minisita. Mwe yafuukira nnyo omuganzi bwe yakolanga programu ez'olwokutaano babuulira nga ze yakolanga ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ebiwa essuubi kumbe Museveni yali amuzimbira mu kintu kino. Mu mbeera y'emu omwami ono mu biseera byatuuka okuba nti Mengo yali y'amaanyi nnyo okutuuka nti Mengo bateesezzayo nti ono gwe tuwagidde teri muntu wabyabufuzi ayinza kyama mu Buganda kuba nti asaba mu kalulu. Museveni yakimanya nti alina okuleeta omuntu ogwagenda oteeka Mengo okumenyaamenya n'okusaanyaawo amaanyi ga Mengo gonna ge yali alina. Kwe kutandika okukola enteekateeka namutaayiko okumala mu bakatikkiro bonna abaasookawo amaanyi omuli Dani Muliika omuli Oweekitiibwa Mulwanya Muli Ssemwogere n'abalala ne baba bajja babamenyaamenya. Kumbe bakola mu nteekateeka ya kuleeta omumpembe Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga. Mujjukira bulungi nnyo ebiseera bawambira Oweekitiibwa Akali Amaggwa Sseggona Betty Ndambooze bakireke n'ono Wasanya Kaloli ebintu bibi ne bisesa nti mu ngeri y'emu mwe muyinza okulooza nti Wasanya baali bamubonereza kumbe yali atandise emirimu gye n'okuba nti azannya obuzannyo okuba nti bumuleeta ku ssiini. Kino kyali kyakumuwa linnya era bwe baamukwata ye tebaamusibira gye baamutwala gye baatwala Sseggona oba Ndambooze. Ono mukama we eyamuleeta omuteeka mu sisitimu eno bwe muyita Oweekitiibwa Katende nannyini Ebonies yamutwala amusibira mu maka ge mwakwata ebifaananyi ebitambula n'ebiyimiridde gye tuyita VCL Studios wane Lubage Manju opposite ne Loko kwe yamusibira okumala ebbanga eryonna oluvannyuma n'amuta mwe ne mulowooza nti omuntu abadde akola ki abadde Museveni yamuwamba kumbe yali mu training special training era ebaavaayo baafuna ettutumu ly'amaanyi nnyo olwo we yatandikira okubanga ayitimuka okujja na kati waali lwaliro n'okufuuka katikkiro. Nina ebintu bye sijja kusomolayo kubanga bya munda nnyo kambireke naye ng'alina amatu n'okutegeera ebintu bino gye bitambulamu. Omwami ono bw'afuuka ennyo ayagalwa ennyo mu Buganda kyayanguira nnyo abantu abamu mwesiga okuba nti bamuteekamu obwesige n'okumulika omandi gwe kubanga afuuka katikkiro. Mu ndagaano ezaakolebwa ze sijja kwogera kuba nazo zakyama nnyo abaazikola bazimanyi. Wasanya afuuka katikkiro naye nga mu ndagaano ezaakolebwa zirimu ebirumira bingi okuba nti Wasanya afuuka katikkiro. Nga bwe tugaa nti eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba eri abakulu abaatunula amaaso gaabwe enkaliza ne bagamba nti wandibanga bwakolebwa ensobi okuleka omuvubuka ono okujja okufuuka katikkiro wa Buganda kuba bakimanya. Mu bino bakimanya okuva omumero yakwasibwa ddamula Obuganda tebwasigala kye kimu era bwatandika okuyiika. Bwe twogera Buganda tekyasobola kugamba nti kino kikolebwe oba kino kirekebwawo. Kubanga Museveni alina orders ng'aziisa mu mpembe Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga. Bwe twogerera ng'omwami ono alina ekigendererwa eky'okuba nti afuuka omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ng'akola ekisoboka kyonna okulaba nti alemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti watutumu mu Buganda ekyamulema kubanga watutumu. Naye ekyo kyo eky'okumukuba omukulembeze w'eggwanga kyandibanga kyakuyise mu ngalo okusinziira ku information gyenfuna enneekusufu nti kyandibanga kyakuyise mu ngalo. Okusikwe kusaba kange wabula okusaba kwange kwe kulya mu Buganda olukwe n'olowooza nti Obuganda bwe basina kugamba Obuganda lwazi
ate abaganda bategeera omuganda akyawa omuganda ayambula. Mayiga ebintu byokola byonna bikola mu nzikiza n'otambula ekirongo oli ne Museveni olowooza nti oli famire yaabwe toli famire yaabwe. Mayiga okozesebwa omulimu ogw'okuba nti buli muganda yenna abadde ow'amaanyi nga yeenyigira mu byobufuzi Museveni ng'amutya. Mayiga Museveni akozesa akakodyo kano wammanga mwakayiga babiri. Olw'okuba nti abaganda bonna gye buva ne gye bulaga bwe babaga nti Ssaabasajja Kabaka asabye oba alagidde n'akuwa obwami oba n'akugamba nti kino kibeere, omuntu yenna taddamu. Mayiga ogenze nga si leero sijjo sululi watandika dda. Buli munnabyabufuzi yenna abadde afuukiddeyo Ssentebe Basula mutabani wa Kaleekezi ekyambika mu byobufuzi mu Kampala mu Uganda nga muganda. Museveni amugezaako n'agaana olw'okuba nti yali ataddewo ggwe enjogeza bakadde. Enjogeza bakadde gye bayita Wasanya Mayiga yatambulanga n'essinkana abakulembeze abo bannabyabufuzi n'eyogera nabo mu kifaananyi eky'Obwakabaka era nga Mayiga ayogera nga Kabaka nti yasabye nti okolagane ne Mumpembe Ssentebe Basula mutabani wa Kaleekezi ekyavangamu abantu bano bakkirizanga mu ngeri y'enjawulo okukolagana n'Omumpembe Ssentebe Basula mutabani wa Kaleekezi okulya mu bannayuganda olukwe nenga mission yali nteeketeeke nti Mayiga ajjira mu kifaananyi kya Kabaka n'ayogera n'abantu ng'ayogera nga Kabaka yamutumye. Ng'ate abantu bakimanyi nti Kabaka biseera bye yali bakyalinya mu kimu ne Museveni nga teri muganda asobola kugaana kugenda mu kintu ekyo. Yensonga lwaki abaana abasinga baganda bonna baagulibwa ne batwalibwa. Omwami ono okumanya nti tamanyi nti obukodyo buno butuuka ekiseera ne bukoowa era kyekintu kyekimu kye yabadde azzeemu ku bakulembeze ba Nuupu. Nga nze abadde ajja agobera ebyafaayo ne ngamba ekimala kimala. Mukulu bakuwaana okudduka toteekeddwa kuyita wopangisa oba wammwe olina okusibamu n'ogamba nti wano wenkoma n'obako osiba. Ekikolwa ky'obadde ojja okola ng'Abannayuganda tebakimanyi kati nkwambudde nti abaganda bonna abadde ab'amaanyi gwe obadde ng'obatunde Omumpembe Ssentebe Basula mutabani wa Kaleekezi n'obbaliko maaniga mu gavumenti ng'obajjisa okuba nti b'amaanyi nnyo okuba nti babyabufuzi babivaamu. Njagala kuzza abantu bano wammanga. Buganda nga Buganda okunaddala ku radio ne TV ne Buganda ku CBS FM kuvuddeko bannabyabufuzi abadde balowoozika nti b'amaanyi nnyo nga ne Museveni abatya. Bakomekkereza bafuusi ebintu ebitategerekeka. Sigenda boogera mannya mmwe kennyini mubanye abantu abadde Mengo ne bayingira ebyobufuzi nga babadde b'amaanyi mu bbanga mpawekaaga ne bazikira nga tokyabawulirako ne weebuuza. Abasajja abayogeranga ennyenje ne zikunkumuka baalaga ludda wa? Pozzi Namujinga eyayingira mu Buganda yayingira ne mu bikolo n'abisenkenya byonna n'abikuba wansi. Njagala oddeyo ozza akatambye mabega kye tuyita flashback. Radio CBS FM mu Bulange Mengo mu Luzungu gye bayita Central Broadcasting Service ng'eri ku mukutu oguyitibwa frequency modulation kye tuyita FM. Yalina abakozi abaweereza nga ne mu kitongole kyennyini ekiyitibwa Obwakabaka bwa Buganda kyalina abasajja enjasa biggo abaavanga mu Buganda baga nti kino kibiwo kino tekigenda kubeerawo nga boogera. Museveni n'atya naye akakodyo kaaliwo nti ono yayogeranga n'abantu bano mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Abantu tebaagaana olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka alagidde tebaamanyanga. Twagendanga okulaba abantu be batusubira ab'amaanyi bafuuse menvu tebakyasobola kwogera ku nsonga za Buganda. Mu mikolo gya Buganda tebalabika. Bataddewo Buganda kokasi yafuuka katemba. Abaganda bagoba ku ttaka teboogera. Ssaabasajja Kabaka bamuwambye Buganda teboogera. Abaana Baganda abasse babamala mu Buganda Mengo teyogera. Buganda kokasi teyogera. Buli kimu tekikola. Essaawa zino safe house ogoba abantu mu Buganda kuyitiridde nga bwe kuli. Teri buli omu yeezinzeko. Teri ayogera. Kumba omusajja yayitanga mu underground okukozesa abantu bano nga balowooza nti Ssaabasajja Kabaka yayogedde. Kumbe Wasaanya akolaganemu abasajja bano ekisinga okuba nti nze kinsanyusa. Ngezaako nnyo okuzuukusa abantu muva mu byobufuzi mbadde mmalirira ebya Museveni yadde babafugiramu. Waliwo enkola endala gye mutasobola kumanya kyovula mbagamba nti omuntu alina 0.5 GB RAM tojja kumanya byabufuzi bya Lumbuye. Tojja tegeera chemical ali kubanze nasooka kusoma silabasi ya Museveni ngeri gy'abadde akolamu divide and rule n'engeri gy'azimbabwa abantu bakuleeta kye tuyita packaging n'akuguza ekintu n'ogamba walayi kino ovaawo nakyo.
But the moment olumala ogula ekintu ekyo n'okituusa mu public kiba kintu kirala nnyo. Here we are. The Mayiga whom we used to know 20 years back is not the current Mayiga. Everyone in Uganda loved Mayiga. But actually we didn't know that Mayiga, he is a spy and he was brought in by Museveni himself. As we speak right now, it's me and the other some crucial figures in Uganda abategedde Mayiga kituufu kikyali. But otherwise, teri Muganda abadde asobola kumanya Mayiga kikyali. Kubanga Mayiga bw'abadde ng'ayogera nga n'ennyenje zikunkumuka nga teri amuwakanya. Until abantu mbavulenge boogera nange nezija ningatako eddoboozi lyange. Otherwise abasinga obungi. That's why sometimes n'abantu bakyamuwakanira essaawa zino. But in the process gwawakanya ogenda gobwa ku ttaka bajja kuga nti Obuganda babututte kabaka obamugjeewo obamusse ozukuga nti ebintu bano byabogera nga byakusaga kubanga bwekiti bwe kiri Museveni akuzimbira ekintu n'okirowooza nti kikintu kibalese ki nga gotomenti Museveni akirimu. Look here. Ono omukyala Kaseegu Nakaseegu kati ali Kenya fuutuke bigambo alinganga akamugwanya akajjudde. Bamuzimba okuva mu Makerenge akola ebintu ebyo byonna nga temumanyi. Bw'atuusa okutuuka ogenda okukola actions entuufu mu mwevuma kino kye twali tumanyi tulwanira eddembe ly'abantu. Kumbe bw'ati bw'azimba. Bw'ati bw'azimba. Kati essaawa zino omuntu gengezaako bbalaga n'obbanyonyola nti mulekeranga okukola okusalawo omulundi ogusooka musooke nga mwetegereza ensonga zino. Nze mbagidde ekintu kimu. Buganda eya NAMAYANJA nkanji. Buganda eya mulwanya muri Semugerere. Buganda eya Jebbi wa Lusimbi. Buganda eya Mulika ye Buganda eya Kaloli Wasanya Kaloli Mayiga. Ba member parliament abajjanga ku mikolo gya Buganda nga NAMAYANJA nkanji wali. Ba member parliament abayogera ng'ensonga za Buganda nga Jebbi wa Lusimbi wali baluwa. Abayogera nga ku Mulika baluwa balaga wache ekyagwa webuze. Bana byabufuzi abali mu Buganda nga balaga wakubwa kubanga oni yabateekamu influence. Kintu kyeki omanyi balina ekizibu kimu tebayiya bipya era kiyabadde akoze okudda mbano abantu babadde bayita abayaaya balondeddwa ate abayitemu nga muwadde obuwumbi 38 atandika bagula abaguze Yosef Tabasena mutoni wa Kalekezi mu nkola yeemu n'engamba nno ekimala kimala nze ngenda ku exposinga kikyandeese mbategeeza ensonga ezo nuza mu kitegedde. Nabagamba omuntu atategeera nze atategeera chemical alio balumbuye tojja kutegeera bya bufuzi biri mu Uganda kubanga biri so tricky to the extent you can promote someone or you can love someone without knowing that that man or woman, she or he is more dangerous than what you think. Mukitegedde bulungi awo sigenda kulwawo ngenze ku kirala. Mayiga mu nteekateeka yeemu Museveni ng'azimba ekintu kye. Bw'amala teeka omumpembe Kaloli Wasanya emmengo n'amuwummuzaawo n'agamba 2021 tejja kubeera opposition. Olw'okuba nti omwaka gwa 2016 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri yawumuza omumpembe Wasanya Mayiga ku Katikkiro. Yosef Tabasena mutano wa Kalekezi n'amulemezawo kifuba nga balina enteekateeka bamaze okubala nti mu bantu abagenda okwesimba ku Museveni Mayiga yalimu. Kino kipya gye muli. Ku bantu abali bagenda okwesimba ku Museveni Mayiga yalimu nga ye Muganda agenda okuvayo ng'ow'amaanyi naye nga balina mission nti ono yagenda okuba nti anyenya Museveni naye nga in process Museveni ye omu ne Mayiga. Kati ngenda basomera ebintu bino mumanye Museveni bwe yazimba Mayiga omuleeta emmengo n'okutuusa ffe mutumukubye muteeka wansi nga tubajja omutegere kye kikimu. Mayiga ng'omuntu y'omu ku bantu abasoma politics owa Soviet Union n'ow'Abanazi whereby takuwa chance kumanya ye yaani yayagala gw'omanye ye yaani gwe tosobola kumumanya. Biri ebintu bibiri. Mayiga yasoma politics nga ye tayagala omumanye wabula
ye yayagala amanye gwe more than okulowooza nti gwe olina omwagala okusinga. Tayagala nnyo omumanye ate yayagala akumanyi. Ye police ku yasinga okusoma oyo. Whereby nti ye bw'aba ayogera akulagana akuguza ekintu oba kitwala bato kitwala nenge ebiseera bisinga abantu bakitwalanga. Kati Mayiga mbwa Katikkiro bonna ye Katikkiro eyajja ne siyaasa ye kennyini ng'owa Mukama Omutabbizi abasira mutono wa Karekezi yajja ne programu mpitirivu era nga buli muntu azitunulako wow, what a gentleman, what a prime minister, but indirectly nobody knew his plans. Ask yourself why all these programs are nowhere to be seen at the particular moment. Because all the plans failed due to the financial crisis in Uganda, whereby Uganda owes Museveni a lot of money in billions. Ezandibadde zitambuza project za Buganda ezo. But Mayiga knew that bwendeta programs zino zijja ku attracting abantu okuba nti banjagala. Guess what? Program yasooka yali yakulaakulanya Buganda n'ensonga 10 ssemasonga z'Abagamba, but who knows those 10 programs? Ani azimanyi? Ani amanyi ensonga 10 yagiwa n'azimbuuliza atayogera? Teyazi. Ng'oliye ne bwawula nti tulina ensonga 10 ssemasonga ezaze twagala oyo tugenda muwa akalwani azimanyi. Nobody knows. Ngera kubuza ekibuzo mu nsonga zino 10. Ani amanyi ensonga 10 ssemasonga okusinga Omuganda? Omusajja omunyana lw'esatu basira mutono wa Karekezi yava e Rwanda yasobola okujja okuwa ensonga 10 ssemasonga eza Buganda. Kiringa bw'onooga nti gwe abaana bo basimu naye oyina ensimbi empya n'enkadde naye abaana ba neiba bagezi nnyo ne neiba talina stand. Osobola okulekawo abaana bo abasiru owerera abaana ba neiba bagezi. Oyo ye Mayiga. Two simple examples. You have a lot of money, but your kids are dense. But your neighbor who doesn't even have even a single coin, all his kids are very clever. Can you abandon your kids and you pay school fees for your neighbor's kids because they're very clever? No. You have to make sure that you get special teachers to teach your kids so that they can prosper in life or to be in the same level as neighbors' kids. That is the simple answer. Teri muntu mu Uganda ajja kuwa tennis program nga si Muganda taliyo. Kati waliwo nkukwatira waleka Omuganda omwendo osinga n'odiringa n'omugwira. That means tu nawe oli mugwira. Okitegedde? Ekyo nkimaze sigenda kirwako. Ekyo nga tikivuddeko ekyo ensonga 10 tukimaze. Olese program simanyi powesa, olese program simanyi emwanye yamba, ozo tuletedde ettaffaali. Ettaffaali litambula mu Buganda in each and every corner of Uganda. Kubanga lyagenda viral, niliva mu Buganda, niligenda mu other regions. That means Museveni was promoting Mayiga indirectly without the public knowing. Even including Kabaka didn't know that Museveni was promoting Mayiga. Come 2021, Mayiga was going to stand with Museveni to distract other Baganda who are having potential of becoming presidents. Kubanga bali babale ekintu kimu Mayiga yabajja. Mayiga natwale tafali kulijja mu Buganda. People, they were so happy about his programs. Okuza amasiro g'Abassekabaka, okuzimba masengere, okola programs zonna ezisinga mu Buganda, okuzimba amalwaliro, okola kimbyo nga programs zonna ziri appetizing. What went wrong with those programs? Sente zaalaga luddawa. Everything went buli kimu kyafa. Amatafa ne gagendako ne upload mu Bulaaya mu America wone gagenda bali bagasolooza. Guy nafuuka popular. Kumbe Museveni akola ki? Azimba muntu we. Matafaali gawedde bagataddewo. Akoze programu zino. Tafali alimaze ataddewo kyapa mu ngalo okulozesa Abaganda te Museveni agenda twale ettaka lyonna ya Buganda. Era omuntu atalina kyapa mu ngalo genda funa obuzibu n'aleeta kyapa mu ngalo kumbe bagenda basika eriyo ngemba nnyonnyodde. Tugenze maaso n'aleeta emmwanyi terimba. Emmwanyi terimba, this one nobody knew this program. Kino kyali kimutwala ogenda deep in the village okutuuka ku ba locals countrywide okubalaga nti yasobola okureviewinga
the agricultural sector in Uganda gazizimu ku bintu byali agenda okuteeka manifesto ye ne putting in mind nti ono yali backup wani yali abackinga Museveni ne bino byonna bikola okulaga public nti Mayiga ina potential. Somehow somewhere people started to observe Mayiga as a pure presidential material, including I, until when I get a number, no, wait a minute. Mufiro ya Museveni jazanyi byofuzi. Something is not moving around in Uganda. Techitambula bulungi. Until when nakoze review, nenkola review bintu bino byanganzi jango kumbo mwami ono bazimba mwami ono. Tugenda okwetegereza ba politicians mu Buganda teboogera. Onava bagulo, onava baguloli, onava Buganda efuna ebizibu teryayogera. Ettaka lya Buganda litundibwa. Abaligula Banyarwanda. Ate ono agamba nti si yabirimu. Ate nga tulaba mu Buganda Minister wa Buganda ekitufu simanyi musala kigwafuna. Naye ba minister bonna abadde mu Buganda n'abali mu kati saazi ebyobugagga bibalinda tebimanyi abantu babeera mu State House. Sincerely speaking. Chiwale mbali ebyobugagga byali tebimanyi bya muntu akola mu State House. Mayiga ebyobugagga byali tebimanyi muntu akola ludda wa. Naye nga believe or not Mayiga nzo kwata wazadde milioni 15 babiri nga zifuna mu Bwakatikkiro wa Buganda. But the properties zaalina as we speak at the moment sente ziva ludda wa. Butuba tugenza in proper accountability kubanga government lawyer atulwe musango gw'embuzo obwenko yali nyidde nkoko ya neiba mu yali afunye sente zo musango teguliwo kubanga ata practicing amateeka wadde chambers abadazina mwali mu don't Mayiga company advocate yawoze zo musango weguti nowhere okuva ya vema kerere na muteeka wano nafuka minister navaawo nafuka Katikkiro kati in the process mumubale properties is worth billions and billions of money. Musajja wattu Jebi Walusimbi n'amakage bali bagatwala lwaloon ekitibwa mulanya muri BCMUGANDA yali musajja mukozi era ine ebintu bye bimale bitono tono owekitibwa yaliko Katikkiro Dani Mulika yali musajja mukozi nga yekule kuba yakola dadda n'akola ebintu birabiteeka waawo teri amudautinga era mu process y'abakatikkira abo bonna tewali land saga mu Buganda nga tebatunze kwadde afu eka wadde ekijiko wadde ekitiyo tettaka. Ask yourself, of all the previous leaders of Buganda Kingdom, ani abadde ne saga y'ettaka? I'm just asking, of all previous prime ministers of Uganda, including Joash Mayanja Kanji, Jebi Walusimbi, Jebi Walusimbi, mulwanya muri BCMUGANDA, owekitibwa Dani Mulika. Nobody has a record that he had misled Uganda, and during his regime, Buganda Land Board became an useless institution. No one of them, but the Mayiga's regime has become problematic, whereby the entire land in Uganda has been sold off to the foreigners. Those are rendies. Where was it? Nze Mayiga simuwana tamanja simubanja. That's the problem. The problem is lwaki Abaganda mu Buganda battibwa tayogera. Lwaki ettaka lya Buganda mu myaka gyafugidde Katikkiro wa Buganda embiri zitundiddwa, amasiro gatundiddwa, Abaganda bagobeddwa ku ttaka, ettaka lya Buganda tina weriri, abalangira n'abambejja kati bagaba kyayi ku mikolo, abalangira n'abambejja basinga obunyi badduse bawanganguse nga naamuke nnyini abeetereddemu ennwe nga takyagala balabako. Ekinnuma n'okusingira ddala Buganda neefuuka papeti ku mulembe gwa Mayiga. Olukiiko lwa Buganda teboogera, abalangira teboogera, abambejja teboogera, buli omu tayogera, buli kimu kifudde kubanga system ya Mayiga y'Abasoviet yaliwo nga Godfather abamanyi firimu zino ez'aba mafia ez'Abayitale ez'Abadoni ye yaliwo lwakuba nti abasinga obungi omwami ono azannya ekintu kya Godfather bulungi. You can't see him anywhere in those actions or in those. You can't see Mayiga anywhere in all those ruckus. You can't see him, but himself abeerawo behind those scenes. Nenga tosobola mumanya kyekingiri gyazannyamu ebintu bingi nga Museveni bwabizannya
Museveni baba sente mu government kumbe yazibbi, but you can't see him. Ate kenyini ya wait monitor zaga investigate. Gwagamba investigate. Ya mukola ki? Ate yenyini ya musindisi ngate ya bisend. For example, the late Chirumira yali musajja wa police mulungi nga agobera mateka n'ebiragiro nga yasinga okukwata ababbi mu Kampala. Chirumira nga amanya emivuyo egigenda mu police, okutta abantu, okubba ensimbi, okutunda ebintu bya police. Chirumira n'alowooza nti bw'anaafuna appointment okulaba Museveni n'ambuulira ebintu bino byonna, Museveni ayinza okuba nga ebintu bino tabimanyi. Chirumira teyamanya nti Godfather kennyini yalagira nti onaabeerewo zino ssente muzibbe ziri muzitwale omuno muteeka eno. Chirumira yasobola okulaba Museveni n'amuyitiramu olwaddamu ng'alina omuwa full script agimubuulire. Chirumira lwe yakoma ate oli okukakasa nti Chirumira afudde n'atuukawo ne ku mulambo gw'okukakasa nti afudde. Kibalowooze nti alumiddwa nnyo era n'agamba investigate who killed Chirumira. The same tricks Mayigaza akozesa. Ojja munoonya baga nti yatunze ettaka tolina wogenda mula, but himself nobody can sell any land in Uganda or to support Nkugambe. Nobody can have entitlement of selling land in Uganda without Mayiga's notice. Nowhere. As we speak right now, Ssabalangira wa Buganda y'omu ku bantu abakwasibwa ebintu ebyenkiso mu Buganda. Era nga mu bintu ebimukwasibwa kwe kuba okubanga akwasaganya abalangira n'abambejja n'abaana b'engoma basinga obungi. Wetwogerela Ssabalangira yakwasibwa ettaka erisinga obungi mu kitundu eky'emukono. Naye wetwogerera nti Ssabalangira ono asanze akaseera akazibu. Nti essaawa zino ali mu dduka taasulewo taakeese olw'ensonga nti ekitongole kya Buganda Land Board nga kikolaganemu n'Abanyarwanda abaleetebwa omusajja Kalangwa ne Yoseta Basira Mutano wa Kalekezi bali mu nteekateeka etwala ettaka lyonna erisinga obungi mu mukono okulyesenzaako, naye ng'abadde ng'omuziziko Ssabalangira wa Buganda munnange ennaku zino takyasula waka, taasulewo taakeese olw'ensonga nti yagezaako okugenda wa ssentebe w'ekyalo wa Siisiri Bowangaalira okulopera ssentebe nti bannange ndaba abantu abajja ku ttaka okulyesembezawo n'oddigula, naye bakola kikyamu. Ssabalangira teyamanya nti ssentebe w'ekyalo ekyo kwawangaalira y'omu ku bakozi ba Museveni abanoonya n'okutunda ettaka. Era ssentebe bwe yatumanya nti Ssabalangira avuddeyo kwemulugunya ku ttaka n'akwata olukomo n'alukubira bakamere baga nti Ssabalangira nalabika yabuuse. Twandibadde tufunye obuzibu. Abanyarwanda batandika okunoonya Ssabalangira atakyasula waka era nga tewali amanyi waali olw'ensonga z'ettaka lino wammanga. Ssabalangira ono yavunaanyizibwa ku lusozi Ddindo oli Mukono. Bwe twogera olusozi luno Abanyarwanda baagala ddusengako n'oddutwala n'ettaka lyako lyonna. Era Ssabalangira twogerera saa zino tekyali amanyi waasula wadde waabeera, naye ng'ebikolwa bino byonna biva mu Buganda Land Board ng'ettaka lyonna ligenda ottwalibwa liri mu bitundu bino wammanga. Kalimbiri kiri Mukono, Kasawo kiri Mukono, Bokasa kiri Mukono, Wepo n'ettaka lyonna erivunaanyizibwa ku kitongole ekya Buganda Land Board Mukono lyonna ligenda ttwalibwa kubanga Abanyarwanda balisenzeeko nga biva mu biragiro by'omumpembe Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga gotusobola kulaba naye ng'akozesa Abanyarwanda abo abakolagane mukama we omumpembe Yoseta Basira Mutano wa Kalekezi. Bannanjala musabire nnyo Ssabalangira n'abantu b'Emukono bonna abakyalinamu empeke emera egamba nti Obuganda bulina okubeerawo n'ettaka lyabo. Y'ensonga lwaki nti kati Ssabalangira Wetwogerera olusozi Ddindo luli mu lusuubo n'ensozi nnyingi nnyo ez'ebiwanga nnene no bitundu by'Emukono bigenda olw'okuba nti gwe baali babikwaso birabirira munnange takyasobola. Abasajja bamufukidde akagumba mu ngatto ng'atwalaganyizibwa olw'okuba nti ettaka lino lyonna ligenda ttwalibwa. Musabire nnyo Ssabalangira era njagala kuwaabira Obuganda n'obutegeeza nti Ssabalangira kennyini bw'olanga atandise okubiteekamu engatta adduke nga nnabu gisimufungize manya nti yatwalula esiridde ffenna. Kino tekiri wa Ssabalangira kiri buli wamu olw'ensonga ntegeddeko nti n'amataka gennyini ag'enkizo agasigala galinda bulinzi firimbi ku ssaawa esembe mu muterwaneko gabe nga gatwalibwa. Tuliba tuli awo nabagamba oba twali tuli awo ne bagamba nti amasiro g'Abassekabaka ag'Ekasubi na Bulagala amasiro gano gaatundibwa mu nkola y'emu ey'ekifula ndengera okufuula Abaganda tetutegeera nti oba tetutuwa kyerowoozaako mu mpapula ze nabalagako nti ettaka lya amasiro g'Abassekabaka ag'Ekasubi gaatundibwa mu bitundutundu kye tuyita shares. Nti abasajja era Abanyarwanda bennyini abali mu gavumenti balinako shares Basaamu Kuteesa, Barwakana Lugunda, Basalimu Sale n'abalala nga Buganda Land Board obanga Buganda ng'Obwakabaka bulinako ebitundu 5 byokka ku buli 10 ne neebuuza. How dare that ettaka lya Kasubi na Bulagala ery'amasiro g'abajjajjaffe amasiro g'Abassekabaka we bawunzikibwa
ate abasajja abagwira abanyano balifunako shares kino bakulaga shares olwokuba nti bakimanyi nti ennyumba muzibwazaala mpanga nkiddamu kino bakikola olwokuba nti bamanyi nti ennyumba muzibwazaala mpanga omumuzibwa oba omuli ebintu byonna ebya Buganda ebisinga obungi bwe biri yatwalibwa ekitongole ky'ensi yonna kyetuyita UNESCO ekikuuma ebintu byonna ebikadde mu nsi yonna baamanya nti ennyumba eyo yejja sigalawo tupambane n'ettaka lino kati gwe okulaga nti bano bakozesa UNESCO okuba nti ba shareholders bali tebasharinga muzibwazaala mpanga ettaka bali sharinga in terms of share nenga share etegeeza acres of land nani alina portion ki do you copy wanainalamu omuntu nagambye gwosobola okwetoolola mujja kuddedda nabasomera ekiwandiiko ng'amasiro g'abassekabaka baga sharing in terms of percentage nenga percentage esinga obunene eri Muwalakana Lugunda Samo Kuteesa Salimu Sale n'abalala Buganda ng'obwakabaka lugubwirako 5% ku ttaka eryo singa kinakyenkya ng'ettaka lino abampembe baagala ddikolako development nga mumulowooza mba shares bazifuna in terms of the heritage site of Muzibwazaala Mpanga. No, that's not the truth. The truth is ekintu baakikola balaga nti bafuna share through UNESCO nti baba bateekamu no buli omu alina portion gye baamuwa ku ttaka eryo akirina ne weewuunye mutuuka mutya okutunda kye twandiise ekifo ewaziikibwa Bassekabaka gw'olowooza Mayiga wasanya Kalooli obwakabaka n'obwakatikkiro bukomye ku ggwe oba gw'olowooza nti obwakabaka bwa Buganda bugenda kukoma ku lunaali mwenda mu Mutebi gwe musibidde mu makaage mu lubiri lwe gw'olowooza obwakabaka bwa Buganda bugenda kukoma ku ggwe n'abaana bo eriyo bakatikkiro abalowoozangako nga ggwe eriyo bakatikkiro abaalina ebirowoozo ebibyo nga ggwe baavaawo naawe kennyini mu bbanga mpawe kaaga nga nenna bwe gisimufungize ojja fuukanga bo ate ojja tubuulira ebyobugagga gye wabijja. Tugenza mu lubiri emmengo nalo bagamba nembagamba akayanja ka Kabaka gwajja wanoga nti Lumbuye bannange omusajja ono kiki njagala ogenda oyiteka akayanja ka Kabaka ffe kwe twakulira zira bagamba nzala ku musajja Lumbwa Flats opposite nkulidde mu Kisenyi mu ghetto mwempanga alidde bbanga lyonna sina kyesimanyi mu Kampala duwa mumanyeewo nawugiranga mu kayanja ka Kabaka mutwawugiranga tumanyi n'ennaku mwekattira tumanyi mwezi mwekattira tumanyi biri ki n'otalogera wagwa ffe twasomera mu lubiri nga n'abasirikale bakyali mu gwambuuze bya Buganda olingaga nti obuuza empisa ewooza akatale bino tubimanyi si byakwesibako n'olongo ojjalogotana ng'aliko olubaala omwavu nze bino mbimanyi kubanga nzaalibwa mu Mmengo wakati mu mutima gwa Buganda nsomedde mu lubiri Emmengo ng'amagye gakyali mu twalyanga akawunga mpugidde mu kayanja ka Kabaka nzaalibwa Ttanda wa Lumbe mu Nyanga kati gozaalibwa ludda wa ozaalibwa ludda wa nkugambye enzaalibwa mu Mmengo okupe musajja Lumbwa Flats wenzaalibwa nsomedde ku Nabagereka primary school baagijjawo baagisenda waliwo Kalooli wasanya Peter Mayiga tuvudde ku Nabagereka tugenze mu lubiri Emmengo n'amagye gakyalimu nsomye tuvuddemu tuwugira kayanja ka Kabaka obuzaale bwange gye bampunzika ku nyanga z'Ettanda bitiyana kati gwe bakuzaala ludda wajja azuuma ngo tomanyi kubanga tomanyi manya abamanyi nti bamanyi kubanga gwe tomanyi ojja kutegeera kubanga lwaki tomanyi tinjagala otegeere nze gw'ozungirako tooza ndi mukalu guno omuntu osigende empumumpu si nkalu manyi okitegedde so njagala bategeeza bino byemulowooza nti si byakuseka no tuli ku firimu entuufu wetwogera olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Lali Mwenda Mutebi eyokubiri mu lw'Emmengo wetwogera naluli mu Lisuubo era Mayiga yalutunda ngera sibanze kuba nti nzijano kwogera bintu bino singa balusenda dda njala mbabuulye nti omusajja ono akamafulejinzo nnyo okwekweka mu kyatali n'atukoga nti waliwo programu zeetaawo okuteeka mu Buganda mu lubiri olwo basooka muzannyo nsibaagala ziteekawo kisa some malwale kati bateeka some kuteekawo hotele z'ebbeeki ani yamugamba nti ffe osooka nga ne weebuuza nga tonnawakana lwaki mu kaseera kano baagala nnyo okukola ebintu ebyo bw'oba baagala obbikola sooka weebuuze Buganda enteekateeka zeerimu ze baleeta ezo Buganda erina ssente zisobola okukola enteekateeka ezo
buuza ebibuuzo bino. Lwaki okutunda ettaka okujjidde okungi lwe bagamba nti olubiri lw'Emmengo bigenda kulaakulanyizibwa? Ani alukulaakulanye, ssente zivaawa? Ekyokubiri, buuza Obwakabaka bwa Buganda bulina gatisi esobola okulaakulanya olubiri olwo essaawa zino nedda. Gwe buuza meeting yatula ludda wa ey'abantu abavunaanyizibwa ku lubiri olwo okukkiriza ebintu ebikolebwemu kuba kye tuyita stakeholders. Muno mwe muli Ssaabasajja Kabaka, oli olulangira, ab'ebika n'abataka. Kubanga olubiri olwo teruli nti lwa Ssaabasajja Kabaka yekka, lulimu famire ez'enjawulo ez'abalangira n'abambejja abalina okusooka okutula nga gumayiga omukopi toyina wadde okuliraana wadde ne fuuti 5 bali biboogerera kyenkunyonnyola. Nange waneeyerera ejjanga eyanobako sisobola kutuula we batuula omumbejja wa bbeeyi n'omulangira wa bbeeyi lwakuba nti gw'obasiza wansi ekitiibwa kyabwe nabo ne bakitwala nti baafa. Bannanga balangira muzuukuke. Nze kamwa koogera neeyerera ejjanga eyanobako njagala bagamba nti sisobola kuliraana mulangira dde omumbejja nga babadde batudde mu meeting. Ne mayiga tosobola dde okuliraana omulangira n'omumbejja nga bateesa. Ffe tuli bakopi. Ne gwe omukopi w'otuukira okuba ng'oleeta enteekateeka na mutayiika pulojekiti z'oleeta nga banyirizo tebanakubuuza ssente ozijja wa? Kitegeeza olina bw'okolera. Bw'otunda ettaka ly'abataka neri waggulu wali ku lubiri lwennyini mabegawo kisoko kya Eagle's Nest n'otunda obuwumbi 3. Kitegeeza ettaka lina mulitunze mulimazeewo. Okitegeera? Kati era singa sinze kwogera ebintu bino singa n'olubiri balusenda dda kubanga ebyapa Museveni baabimuwa dda balinza bulinzi kusenda. Okitegeera? Bwe basanyizawo essaawa ya Queen nga bamaze okuweebuza ku Bwakabaka ne basala essaawa ya Queen kubanga eryo ettaka lya ssaawa Queen liri ku ttaka lya Buganda ne bagimenyawo. Basanyizaawo akayanja ka Kabaka bakazimbyeko ennyumba empya n'enkadde. Babuuza kwani okutunda ettaka ly'Obwakabaka, ettaka ly'akayanja ka Kabaka. Mu Buganda tulinamu enkwezenge ezeyita Abaganda naye nga nkwezenge oba enkwenge zino ezisekerera ayengezza. Yensonga lwaki owulira nti mulimu enkwenge ejja evuma Muganda munne waayo, mulimu enkwenge ng'erwanyisa Omuganda. Kati ate oba Omuganda olwanyisa Muganda munno gwe baakutuma manya bagakutuumira wa? Kimbuuza olwanyisa Kyagulanyi Robert Sentamu era okera ku makya n'omuvuma from Monday up to Friday. Naye nga omusajja gwe bayita Asiimwe, omusajja gwe bayita Kamugisha, omusajja gwe bayita Musinguzi tasobola kuvuma Robert Kyagulanyi Sentamu. Kati zino enkwezenge enkoolimbo ezaaleetebwa mu Buganda zinnakyeyitiza ezeefuula nti Baganda nga ne mugamba tambula ng'Omuganda tasobola kutambula dde ekigere ekimu n'akiggusa naye nga beetuma amannya Amaganda. Bw'omugebuge mitambula ng'Omuganda tasobola kutambula naye nga amannya alina ga Kiganda. Be baba tuvuma n'akuvuma from Monday up to Friday nga kyakuvumira nakimanyi n'atakimanyi nti Obuganda babuyita Buganda. Weebuuze lwaki abantu abasinga okuvuma Kyagulanyi Robert Sentamu Baganda. Weebuuze lwaki abantu abala mu meeting ezijja Bwakabaka bwa Buganda beyita Baganda. Genda obanoonyereze ku si Baganda. Bateekawo olukiiko lwa Buganda mu Parliament tulina okwogera ensonga za Buganda bukyanga luwera myaka 35. Olukiiko lwa Buganda lwe balonda olwabakulembeze olwababeera mu Parliament baali baleese kiki baali bakozewo the project ebiyisa enkoko mu Buganda. Just answer me. Buganda caucus for 35 years. Which project have you initiated in Buganda? Kingdom. Even if a poultry project in Buganda is nowhere to be seen. Keribe duwali nga limu empiso 3. Buganda caucus. Chiche mulaze mu Buganda. Nowhere. But if you start to recognize these people, munzani, amajja gange, nze Ruthi Nabbanja, mubuuze Ruthi Nabbanja tambula ng'Omuganda, ogenda gwawo ekigo. Amanya gange nze Ruthi Nankabirwa, mubuuze Ruthi Nankabirwa tambula ng'Omuganda, ogenda gwawo ekigo. Ajja kukoma kusima ekitawo Sentamu, ekitawo Sentamu amanya bagamutuuma, musajja Sentamu yagamutuuma, buuze Ruthi Nankabirwa gwani. Buuze omuku omu, oba buuze obuvubo n'obudde buli tagenda muwona bakuba namu tebalabika ku mukolo gya Buganda. Nenga baga Abaganda.
Okitegeera? I'm not so tribalistic njogera ku nsonga za Buganda, but not yogera ku nsonga ziri public. We'll come back tomorrow or any other day. Right now I'm speaking on behalf of Uganda and Buganda. Ebyomunju tebitottolwa naye tulina obyogera kubanga ate ali kutambulira ku sibira y'amenvu. Okitegeera? Guweekuunye soka weebuuze. Abasoga tebavuma Rebecca Kadaga. Oluzo akoze ebikyamu bingi nnyo against their tribe Basoga. Abanyankole tebavuma Museveni bamuvuma no wakubalinga agambo tribe betamuvuma. But kisange wali waffe wakati mu Katogo mu Kibeero ewali buli muntu yenna amanya ganyenze gwe kuba manyo okwogera Luganda. Nalyoka akuvumira omusajja Omuganda. Namwogoloza bwa nigaga Muganda. Oyina tukalo okuvuma Ssaabasajja Kabaka ekigambo ekinene bwe kiti. Naga nti ndi Muganda. Naga Ssaabasajja Kabaka talina maanyi mu Buganda ninge ttaka kwayimirira manyi bajjajja ne bajjajja ba Ssaabasajja Kabaka aliko balwa ne ttaka wakubira empi wayimiridde. Takimanyi. Navuma Abaganda takimenti Omuganda muniganda mune gwavumye aliko buvuno obuddo takimanyi. Weebuuza bano bategera bunaku ki. Bweziba mbogonge yatuloga ali kumunala wagule kole embuga azuwanise. Wallahi tusana okwesamirira tuddeko ewaffe tumanye ki ekituufu ekyatuukawo. Abatulala basajja batamanya ngamba bagubira mu State House Baganda ne mutunda Obuganda kiki mwagala. Kiki mwagala. Tubagambya n'omusajja mugwira yajja alomba yajira kuluma nga ajja alomba. Ali mu Buganda ali mu Uganda agimazeewo. Olina akezempo mumbo mu State House. Amanya gange nze gundi ante kati Robert Kyagulanyi Center mwatatufukidde ekizibu ate nange mbali njala kubeera kino kyogera obeerako ekintu ono bata okibeere ne bw'ofuuwa emmindi n'amatu ne gakunyoka. You can't be. You can't be. And this is my last message to those so-called Baganda who claim to be Baganda but unfortunately they are not Baganda. The so-called Muhammad Nsereko, whom I know as Nyereko Muhammad, please zip up your big mouth. Although tell us that you are originally Nyereko Muhammad, but stop fooling around that you are Muganda fighting against your fellow Muganda. Stop that. And the others, I just want to mention your name, Nsereko Muhammad. On all Uganda functions, you are not where to be seen. Putting on the official attire of Uganda, nowhere to be seen, but you call yourself from Uganda. Right now you are abusing and planning the dirty games against your fellow Uganda, but Kyagulanyi Center, because you thought at one time you are going to be bigger than him right now. Let me tell you one thing, my brother. These things are not the same. You might think that you are bigger than Robert Kyagulanyi Center, but you don't know what you are playing with. Okitegeera? Tomanyi ky'ozanyisa. Omukisa gwa Katonda ne bw'oguteekera amataffaali ameka galimu konkuliiti guyitawo oyo Kyagulanyi. Buganda ne munaakola maapu ne mugijja ku Uganda ne mugifuula kintu kirala. Buganda ejja kudda. Museveni ne bw'onotta Baganda bamala mu Buganda, Baganda bajja sigalawo. 90% of those people whom you forced as refugees outside of Uganda, 90% of Uganda, you can't kill us all. You can't finish us all. You can't. Tosobola kutta Baganda kubamalawo. Ekyo koota mugaalo monde. Ennamba esinga obungi mu bantu buwate bafuna refugee ababayamba bakola ki? Bonna bato ekintu in fact njagala otulere mukazi wo Janet Kembabazi. Reverse your mindset before it's too late. I'm concluding. 1. Nchimayi mumanyi Oluganda. Let me state it in English. The philosophy of killing in this modern society doesn't work, apart from creating more hatred. In this 21st century, the only thing which can solve unsolved problems is to negotiate with your fellow citizens. But if you go against your fellow citizens, that means you are creating more hate.
and you are cursing your entire family, generation and generations. In the history of Uganda, Museveni, you'll be remembered as Satan on this planet Earth, in Uganda in particular. Your grandkids, your grandsons, and your granddaughters, they will be remembered as the grandkids of the man who massacred Ugandans, but at last he failed to conclude all his missions. That is my last word. You can't solve problems or political problem by putting fear and killing citizens. You can't solve those problems. You can't. And that system or divide and rule ended in World War II. You divided by Nyoro, you divided by Toro, you divided by Soga, you divided by Baganda. Because you knew that Baganda and Soga and Nyoro, they were once one family. For you decided to divide them. But let me tell you one thing. Of all people in those kingdoms, once again, they will unite and they will gain their sovereignty. I'm telling you. And you will not be anywhere. I'm telling you. And those so-called intruders, the Banyarwanda, you've created a bad image to the tribe called Banyarwanda in the Great Lake region, including Uganda. If someone after your government mentioned that I'm in Rwanda, he or she is going to face it laugh. Remember, we are mature people and we don't forget. We ever tell these our parents, our sisters and our brothers, it's good right now they have waken up and they know each and everything which is taking place in Uganda. They know that people are kidnapped, people are killed, our king is in trouble, the Maiga Katikiro is a mafia. Everyone in the government is a mafia. Corruption is corruption. So the system is in a catastrophe. We are in the system of Kwagamaya. Everything is upside down. Now people know exactly what is taking place in the country. But let me tell you, you are creating enmity and hate over the tribe known as Banyarwanda. You are creating more problems to Banyarwanda. Because you know, we know that you are Omunyarwanda, pure Munyarwanda. And we have all your history. You fail to be satisfied with whatever you have right now. You still think that killing will solve all your mysteries. You can't. Nchidda mu Uganda. Museveni Yoseri Rutabaisirwa Tiba Haburwa mutabani wa Karekezi. Ekitta abantu tekinaje kigenda kutwala. Ate okutta abantu tekijjaawo mizozo buzi wonna buli mu Uganda nedda. Okutta abantu tekujjaawo bizibu, okujjako okuteesa kwe kusobola okujjaawo bizibu. Kitegedde. Olwaleero wakozesa enfuga eyabuzaabuza ofuge. Nokozesa ensimbi z'omuwomusolo mu ngeri gy'oboyagala. Essawa zino weyawula abasoga, noyawula abatoolo, noyawula abanyankole, noyawula abakiga, noyawula ne Bunyoro ku bantu bonna. Obudde bugenda tuuka nga Museveni budde butuusa ogende kubanga ogenda. Abantu bano bajja kuddamu beekwata ekitule baagale eggwanga lyabwe. Era bajja kubanga we balina ye. Ojja kuba osize ensigo ey'obukyayi eri eggwanga lye bayita Abanyarwanda. Era kirijjukirwa mu byafa bya Uganda nti gwe musajja eyajja n'oyingira mu ggwanga n'otabannansi okubula obbamalawo ne baakulemerera. Ojja kuba osize ensigo eri abaana abazzukulu abajjwa abazzukulu bannakabiri bannakasatu bonna. Buli muntu alibeera wali baga nti jjajja mmwe yali mutemu Ssaabatemu eyatta Abaganda okumuwa obbamala mu Uganda ne baamulemerawo. Ekyo ekigambo wali essawa zino nkimanyi Natasha ondaba, Patience ondaba,
Dayano ndaba bine ebintu bimanyi naye bigenda baletera ebizibu ne bwe mba muli ludda wa gye musuubira okuddukira bannayuganda gye bali gye musuubira okutwala ebibugagga byammwe bannayuganda gye bali ekintu kye bayita ekikolima ekisikire ekiri ku ggwanga lye bayita ery'omunyarwanda tekirivamu mu bulamu bwaffe ate tuzasiga tukijjukira naye mujjukire abantu bamutayagala bannayuganda bababeererawo mu kaseera akazibu Museveni nga tolina kyakulya Museveni tolina wosula Museveni tolina wa luganda lwo Janet tolina nnyoko Janet tolina kitaawo Samu Kutesa tolina nnyoko tolina kitaawo Amama Mbabazi tolina nnyoko tolina kitaawo mu Uganda Salimu Sale tolina kitaawo tolina nnyoko mu Uganda mwenna muhoozi temulina kye mulina mwajje mujja mu Uganda bannayuganda bababeererawo Musa abalugwala mbamaze ku planet Uganda Musa abasoga mwagala batta bakala mojja mbasse mbamaze kiki kye mutayagala ku nsi kuno kimwakima mu nsi muno kiki mwagala ennyo kiki mwagala ennyo kyembuuza mwagala kinayi nze kuba n'akaseera kano wano wendi nga nkimanyi nti ebigambo byenjogera biribeerawo ebbanga lyonna naye nkimanyi nina ebbanga limwe tuuka mbe nga nzirewo eyantonda kiki kyendese emabega ekirinjogerwako kubanga nkimanyi Bibuli etugamba nti omusango guli kusalirwa okusinzira ku bikolwa byokoze ku nsi nkiddamu Bayibuli nze gyenta Bibuli ya mu Luganda egamba nti omusango guli kusalirwa mu maaso g'oyo namugereke yakutonda guli kugerekerwa okusinzira ku bikolwa byokoze ku nsi bala kiryoleese ku nsi ntuula neneefumitirizamu nti abagagga bangi babadde ku nsi nga balina buli kintu kyonna ekyetaagisa ku nsi naye olunaku lwofa lw'omanya nti obadde kyeneena ku nsi teryakwagala abakaba bagenda kukaaba naye teryasigala bakuziise njagala ombuulire mu nsi yonna mukazi ki mwana ki eyasigadde mulimbo senitale oba ku malaalo ga kitawe n'ennyina ng'akaaba nga nakati kwali wadde yali amwagala nnyo njagala ombulire ku malaalo ga muntu ki kabeere Queen wa Bungereza kabeere Hitler kabeere ani kabeere Saddam Hussein kabeere Muammar Gaddafi nga waliyo ku saazi nali ku sementale yateeka ombulire akaabira mbambi wafa yagenda libatu mwa taliyo the moment kastofa omaze nengo okimanyi ne bono bettako dimala mu Uganda oyina nnya ku mukaaga wokoma tosukkawo ensimbi ze mulina ezimu ze mweyalira ezimu ze mukola ze mufuuyira zonna tolina woogenda zitwala ensi tebeemazaamu kino muyina kimanya ensi tulina junyumirwa olaba Uganda ebalemye okufuga nakugamba Yoseti bahabula omutani wa Kalekezi Uganda eringa omukazi akwagala bannayuganda balinga omukazi akwagala ne bw'oleeta entula agenda kusanyuka ne bw'obatozze na ssente agenda kusanyuka naye omukazi nga takwagala ne bw'onoleeta ennyama nga yayagala ssente tajja kubeera wajja kuno bagende olaba Uganda munnayuganda Museveni akulemye okumanejinga tolina kyosobola kumanejinga in fact it was a mistake and we regret and we hate our grandees who made the mistake of sheltering you and entire family of yours. They made a big mistake. And that's why all Ugandans we are suffering because our grandees made a mistake of sheltering you. If it wasn't them, twandibadde tuli wala nnyo abeggwanga Dubai twaliwako obuyambi Singapore, Malaysia, Hong Kong twasigala luddawa. This is the question. Twasigala luddawa. Twasigala luddawa. Museveni, think twice before you destroy our nation. Pass through all your old records. Calculate each and every word used to say. The Baganda right now, whom you are assassinating and whom you are killing right now, one time they invited you in Ibulange. During one session, they even nicknamed you and gave you a certain clan of Vente. You were even introduced to a clan leader.
In which part of Uganda, in which part of the world, where someone can even love you to the extent they give you names, they even introduce you to a clan as their own. But right now, the people who sheltered you, catered for you, they are the one right now you are assassinating and killing. Why? Stop this. I know you are hunting me, but let me tell you one thing. Time yange bweneba etuuse, ejja kuba etuuse. But as we speak right now, I'm still around. Ate nja sigera nga njogera. Ate tugenda tutta ffenna, tojja tumalawo ffenna. Manyi nti mu nsi yonna ogenda kukozesa ssente zeetaagisa okuddugaza amanya gaffe. Okuddugaza Robert Kyagulanyi Ssentamu amanya. Okuwula bwe ekyetaagisa okulya mu nsi yaabwe olukwe. Ejja sigalo abantu abakyalimu empeke emera. Bagenda kununula eggwanga eryo. Naye nfunzika ngamba ekikolimo kyolekedde eggwanga lye bayita Abanyarwanda mu Uganda. Ekikolimo kyolekedde abaana n'abazzukulu. Tekirivaawo ku likodi. Mukama ba 13 mpeera tusisinkana olunaku olulala. Nakola bakakatona bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno. Enswasweta yanula yerege engalabi. Bwentyo nange mbinyise mu nsuwa. Kangere mpumuze engalabi. Okwogera simbiro nti buli mwasobola okudduka. Otherwise obudde butambudde. Naye kangendeko newumuzeeko kubanga abalamu n'okunywa kasoda ndiwona emmiro gy'enkazi naye sina kyakkola kubanga kye natonderwa ino kibeeramu. Abasinga obungi bamumanyi mwebuuza omusajja ono yone gwe tumanyi oba niyenze ne waliwo embeera ekuleetamu kintu kino. Abali bamanyi Kyagulanyi ng'omuyimbi kati mwewuunya kiki yaba. No, abantu wabeerawo embeera ebaleetamu kintu kino. So buli muntu aliyo ng'omumanyi nga wondaba ng'omuntu atasobola kwogera. Yes, that is me. But the situation in Uganda forced me to be what I am right now. Not because sina byakola mbirina. I can speak. Nsobola okwogera sayina wenjagalira anytime and I can reason anyone. But that not was my style. Naine ebintu bingi nnyo ebyokukola birala bingi nnyo n'obudde n'ebintu bingi ebyokukola. Naye because sobola kulaba ensobi bingi eweri n'ensirika. Abasobola okulaba ensobi bingi basirika ne babawo ensimbi betuyita abantu abannanfuusi. Essente si kye buli kimu. Sente zibaawo enkya zigenda. Sente namba zongerako bwongezi tezikoma. Bw'oli manya nti sente namba tezikoma ojja kuva ku nsi oli akatogo kuwebake kubanga eri abantu essaazi n'abalina emirembe okusinga Museveni essaazi n'alina obutimbi n'obutimbi bw'ensimbi. Nengali abalina sente balina ebizibu. Waliwo ebuziza kula kya balina sente basula mu mabaala nga gwe atalina sente webaka n'ofuluuta. Museveni takyasobola kufuluuta. As we speak today sibye mulumye tavuddemu nakatana vaamu. Why? Tuva ku macha since morning bamunoonya talebe kali mulumye yesibiddemu. Because I have pressure. But why do you force yourself to be in such a situation? Abantu bamanyi tebamanyiza yo kajubigo tumanyi Lumbuye nti yoyo. Kubanga tebamanyidde mu kino ekintu. Nzire bonsanga wantu nga tudonze no ganti siye. Zembera kubyange birala nnyo. Nabankubira masimu mu mayina ganti awo no Lumbuye ayogera. Noga si ono. Kale teka ko video nondaga wow. Not because struggle olunagwa nga Kyagulanyi president. Ngenda teka wansi ebyokulwanyisa ngire kule kubande manye ebintu bingi nnyo ebyokukola. Tojja kunsanga mbido. Naye nali sobola kutula ng'eggwanga lyange lisaanawo batta abantu ng'eggwanga lyange ligenda lisaanawo nga ntunda ng'ensobola kikola nga nsobola okwogera. Ate sobola ddiyo amu kati gwali yagezaako okunvuma oba okola kyoyagala. Please, you are free to do so. Let the world judge. Who is fooling who? I don't fool anyone here. You understand? I don't fool anyone here. Because I'm fighting for my nation. Mishtegede. Kyagulanyi tali kyali kubanga yakino yaraba nga buwe kyetagisa kwe kujja. Era abantu they are still doubting that this is Robert Kyagulanyi, this is the Bobi Wine. No. Because Katonda yamula namuga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti vambwa Bobi Wine kati nkwagala wali Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda fuga Uganda. Overmanga the people of in Uganda but Robert Kyagulanyi Ssentamu. Why? Katonda amanyi lwaki.
Koma bankomere.